lumu nina omuntu gwe nali njogera naye ng'anjatulira ng'ambuuza nti mwami Lugonvu ki ekikufudde ky'oli nkonze ntya naŋŋamba neegomba at least achievements z'olinawo namuddamu bwe nti enkinfudde kyendi si ye background yange ennungi naye ekisookera ddala kwe kusalawo kwa Katonda. Ekyokubiri kwe kusoomoozebwa kw'enziza empitamu n'okunyigirizibwa kw'enziza empitamu kwe kunzimbye. Ekyokusatu ze disappointments ne betrayal ze nzize nfuna mu bulamu ne mu bantu ne nsobola okubayiga. Ekyokuna ye mbeera ey'obunafu n'okunyoomebwa n'okuyisibwamu amaaso gye natandikiramu olugendo lwange. Abasinga balowooza nti background y'emabega ekyusa bingi gye tuli. Nze sijja kugamba nti background ennungi, families engagga, connections ennungi, okusoma kw'owaggulu kuntadde wendi nedda. Ekisooka kubadde kusalawo kwa Katonda. Ekyokubiri kwe kusoomoozebwa, okunyigirizibwa n'embeera ennafu esoomooza era enyoomebwa gye natandikiramu olugendo lw'obulamu bwange. Buli lw'oza okukasaba Mukama yagenda okukulemberamu. Eyo embeera enyigiriza togitya, wabula gikyawe egenda kukufuula wanjawulo. Ng'okola nnyo okusobola ogivuunuka, kijja kwanguyira kubanga Katonda ajja kubeera wamu naawe. Akaseera akalungi